Abakwate kuliko Kizito Muganga ne John Ndawula nga bano bannyina ba Rose Nabasaanya maama w'omugenzi. Okusinziira ku ono yeewuunya okuba nga baganda be bennyini bwe baazaalibwa be baali emabega w'okuttibwa kwa mutabani we ekyongedde okumunnyika emmeeme. Tutwala okwemulugunya n'okunoonyereza nga Ndawula John, Kizito Muganga nga baganda bange ate nga baana bannyabo ne ssebo be banzitira omwana wange. Mutabani we yali amalirizza siniya ey'okuna kwe kufuna ekirowoozo ky'okutandika okusobola emmwanyi ezaamufuula ow'ettutumu. Amazima gennyini mu ssaala gye nsoma nga ndi mukazi Mukatuliki, mwannyinaze Ndawula yabeerangawo ng'agamba munoonya ekyana oba ekyana baakisse bakireeta omulambo nagwo tuguziike tumanye nti ekyana kyafudde. Ono alaajanidde gavumenti emuyamba asobole okufuna obwenkanya obwa mutabani we. Naye bamuyitira obumwanyi bamugezesa nga bwe bagezesa Sekani Ambrose. Omwana wange yali akamala siniya ffe ku modani. Bernard Bukenya muganda w'omugenzi naye alumiriza abakwate okuba nga babadde bamutega akakodyo ak'okunona emmwanyi basobole okumumiza omusu wabula nti ye yabatebuka era ng'abadde atambulira ku tebuukye. Abangaja onona emmwanyi bantega abantu nange obulamu bwange buli ku bunkenke nsula siibase nsula nkunadde nga lumonde mu kikata. Abatuuze bavumiridde ettemu erisusse mu lwengo ne basaba wabeewo ekikolebwa mu bwangu obutemu okumalibwawo. Abatemu basusse bwe bakwatira mu ttemu eryo bannaye baali mukozeeko nga bwe kyetaagisa. Zindaba ekyandibadde ekyangu buli muntu assa munne ekitala naye alifa kitala babatuwa oba tubakoleko kubanga kisusse. Tusaba DPC owa Lwengo abantu baffe babasse nnyo naye abatemu ababeera bakwatiddwa tebaddamu kuteebwa. So bano tubalina wano mu kaduukulu kaffe ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Abatuuze baffe ne famire z'omugenzi ono tubasaba okusigala nga muli bakkakkamu kuba kati poliisi ensonga egikutteko kannabwala. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.